wabaddewo duka mu Kampala nga kesi ye yola ebintu by'abatembe era omuntu omwakusiddwa bya nsuso bw'agondeddwa emmotoka n'addusibwa mu ddwaliro ng'embeera mbi. Omusajja ono w'emyaka 45 atanategereka amannya ge atumiddwa takisi namba UK 236N era nga kigambibwa nti ono abadde mwetisibwa migugu mu paaka enkadde. Poliisi y'ebiduka nga yayibwako n'agoba takisi b'omu paaka enkadde banguye mangu okusitula omusajja nti bamuteeka mu ambyulensi n'atwalibwa e Mulago. Abirabiddeko nange bagamba nti mu kavungano kano emmotoka erebedde omugoba okusiba kyokka n'omwetisi naye abadde adduka okwewonya ekibabo. Ninga abantu ku mulyango bitaga kyusa kiraba basinga tewabadde kaserenge naye yali badde sulumbula ekirala bibya bino ebijjire nga b'ekitongole kya KCA abayambibwako poliisi bakedde kuyola abatembi abakyalembedde ku nguudo era nga batuuse ku mwala gwa Nakivu okulya nakwalisero ne paaka empya abadde bakavunga n'abatembeyi bwe bakwese emmali yaabwe wansi ow'omwala. Bwe tutuukidde mu kifo kino nga KCCA eri mu kutika emmali y'abatembi era nga bakuttewo abawerako abakwate batadde kabanga lya KCCA ne babikako amatundubaali okuboolekeza CPS mu Kampala. Ekikolwa kino nyiza bannakibuga amasasi ago bayulazeeyo abasajja gakubiddwa nga mangi nnyo naye kati bagenda kugira bateja bagenda bagamba badde bakubaki tuli babbi amasasi adde batwala mutabanyi wange bamuyita Gaddafi wakansa bwamukutte bwati munne najja n'amutaasa batukubye amasasi ku makya ne basamasama n'ebintu byaffe baze n'obutebe nga babukutte webaze n'obutebe nga babukutte ne batandika okusambasamba ebintu byaffe ne twewuunya. Atwala poliisi ebiduka mu Kampala Israel Wambisha akisizza embeera y'akabenje kano n'ategeeza nti poliisi egenda kunoonyereza ku kikaleese. Emmotoka eno evudde eri ng'ekkirira wano n'eremererwa omugoba waayo nesanga omwetiisi ow'emigugu n'emunyigira ku mmotoka endala. Buyondo William, Robin Nantale ne Mathias Bwato be bakusakidde Green ku Lwabukedde TV.